Edduuka lya Rice General Merchandise lisangibwa Bukasa Bukulu mu disitulikiti y'e Wakise erinnyaguluddwa lya Musobozi Charles mu Birungo n'abaddemu ne mukyala we nga babbi bano oluyingidde bagadde enzigi zonna otali kukkiriza muntu kuyingira ne batandika okukanda bannannyini dduuka ssente zonna ze babadde bakoze wakati mu kubayisaamu empi n'ensambagere. Nangamba mbadde saagala kutta kuba betusse bangi naye twagala kintu kimu kye tunonye ssente gwe kwata ssente otuwe ffe tugende. Kati kasitoma wange oyo we yajjidde naye nga mpita naye nga simuddamu ng'alaba ndi wali ntudde wali wansi n'ayita nga simuddamu ne ndowooza ajja kunvaako akole ki agende. Waliwo kasitoma abadde agenza okugula omugaati ne sukaali ng'ayise kataba kuraishi ng'ono lutuusa konkonye kw'ossa n'okuyita mu biro ng'olulengedde nga gwayita ali ku mudumu gwa mmundu adduse zambwa alabe ng'atemya ku batuuze kyokka babbi tebamulinze kutuuka mu batuuze ne bamukuba amasasi kuno kwe bagasa okumutema obulago emikono n'engalo zonna. Naye omwami abadde azze okugula ebintu gwe bakubye amasasi asatu n'afiirawo ne bamutema n'ejjambiya ku mutwe ebiwundu nga 3. Kyataategedde nti ebweru wabaddewo abazigwa abalala ababaddewo. Kati yaba yakubye emmundu mulala yakubye amasasi mulala none yayitidde mulyango omulala yasayaze n'amutema n'alyoka agwa wansi mu kafuleje. Sekatawa abadde adda waka n'asalawo asooka agula ebintu bya waka ku dduuka lino eriri okumpi n'ewuwe era ng'ewuwe we tutuukiddeyo nga balimira nga nakwazirana. Abatuuze bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi wakati mu nnyiike nga bitookeddeko nabo ebyabadde babinyumya nga lutabaalo. Nga ne bodaboda zipaakinze ku dduuka kwennyini okuvaako abantu babiri nga bambadde ebikooti ne masiki ne bayingira mangu mu dduuka ne babagamba mutuule wansi. Bwe batudde wansi mangu ne bamutunuzaamu omudumu gw'emmundu. Bategeeza nti omugenzi Sekatawa abadde musajja mukakamu era nga badde yakazimba amaka gano gye yayingira sabbiiti emu emabega. Ndowooza ne bwe mulaba ennyumba y'eno gye yadde yakazimba mulabira ddala nti abadde musajja mukozi. Agamba nti buli lwabadde anyuka ng'agulewo omusuubuzi mu biro ebintu ng'obuzibu bwonna babutadde ku kyabutaba n'amasannyalaze oluvannyuma lwa transfoma yaabwe okugwa ate ab'ekitongole eky'amasannyalaze ekya EDCL tebannafaayo okugikolako nga bategeeza nti bamaze omwezi mulamba nga bali mu kibulu ne basaba poliisi ezuule abasse munnaabwe. Ate ab'ekitongole baganye okujja okukola ki okuzzaako amasannyalaze kakati ekizibu kiri awo nakyo kyamaanyi. Buli wa ku kitundu kuno yenna akubye amasimu mu kitongole naye abaweereza amawulire babaddamu kimu naye tasimanya ki bagiyita reference nze nayomba nabo reference yekola amasannyalaze. Sekatawa alese bamuliko 5 kulina ow'emyezi 6 nga mukyala we Nansi Bugamina wakati maziga otegeeza nti babadde tasussa ssaawa 4 nga tanadda waka era nga yabadde mu nnyumba batuuze gye bamusanze ne bakamutema nga bba wattiddwa. Sose nakuba omulundi ogwasoose ne tulowooza ne tutabifaako ne tusigala nga tukola waka nakuba omulundi ogwokubiri kati awo ne bumansukira. Manyina ze bamutemye ebijambiya alabika bambi yagezezaako okwegaadinga engalo zonna bazitemye amasasi bamukubye mu mabeere ne mu kifuba ne mu mugongo. Abakungubazi bavumiridde emmundu ezisusse mu bantu ba bulijjo ne basaba beebwe ekikolebwa nti obudde bw'ekiro bagezeeko nnyo okuteeka ebiddo mu makubo abalina ebikooti abalina ebijaketi abantu abo mwe batambulize emmundu. Ye Mubiru annyonnyodde engeri ababbi gye bamulumbyemu nti bakulise n'ensimbi ezisoba mu bukadde 8 nga n'ezimu zabadde mu bokisi era nga yennyamidde olwa kasitoma we yattiddwa. Ze twabadde twateeka mu bokisi kuba ezo zabadde zo nga zimanyikiddwa $8,000,000 kati zino endala kuba twabadde tetunaba ku balansi nga ze tukoze na za mobile money. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.